Promisa Akankunda omutuuze w'e Gayaza yakawangamudde bwe yatutte bajjerevaazi omubangizi ku poliisi ng'amulanga okumutwala mu ddwaliro ajjemu olubuto. Akankunda mufumbe wa mubangizi nga mwabadde asinziira n'alaba abasajja abalala. Namwetondera naye mugamba ebyo byonna olubuto tulujjemu naye neetonze nange ensonyiwa kulufuna nali sigenderedde kubanga nali ku famire. Akankunda gwe tusanze ku poliisi y'e Gayaza atubuulidde nti bba yakyala mu bakadde be kyokka baali baakafumbiriganwa omusajja n'atandika okumulaga emize. Omwami oyo yagenda waffe just kukyala yadde no bwe mba nawe yambala empeta naye ndi waddembe kugamba ti bagikole ki bagijjewo olw'ensonga sobola kubeera mu maka nga sirina ki mirembe. Mu bufumbo muno mwe yagatta okumukuba naye kwe kusalawo afuneyo omulenzi anaamumalako ennaku. Ye ng'omwami yandekawo sirina nnyumba sirina kyakulya nina omwana wa myaka 3 guno omwaka lwagenda okuweza emyaka 4. Gye yatambulira yafuna olubuto olwasooka omwami we n'akimanya era ne bateesa balujjemu. Nambuuza ebibuuzo taani yakujje mu kyalo ti yeggwe ani bbaawo nti yeggwe ani akulabirira ebbanga lyonna nti yeggwe kati bw'oba okimanyi nti yenze bbaawo olubuto tulujjemu nange nenzikiriza nemugondera. Teyakoma okwo n'afuna olubuto olulala era musajja omulala nga zino zonna azifunira mu maka ga Gerevaazi ya mubangizi. Nangamba nze naye kooligeza n'ofuna olubuto lwange tolujjangamu kwegayiridde mbuulira toli lubuto tolujjamu. Akankunda agamba omulenzi we ow'ebbali yabadde amusuubiza okulabirira olubuto nga kwotadde n'omwana wa mubangizi bakiyawakanyizza. Kuba ye yangamba tasobola kunjagala ng'omwana wange tamwagala naye ate kyemanyi gana mawulire agenda galaba tekigenda musanyula takyasobola kulabirira mwana wange olw'ensonga nti ye taata w'omwana gw'abadde agenda alabirira ate yalwanyisa ki owuwe kumujjamu. Mubangizi olwakitegedde nti mukyala we ali lubuto lulala olutali lulwe n'asalawo amutwale mu ddwaliro balujjemu omukazi kiyawakanyizza. Ensonga yeeno nti ndi lubuto lwa musajja mulala ayagala tujjemu olubuto naye ate nze saagala. Asabye mubangizi amukkiriza akuze olubuto oba amwesonyiwa agende ow'omusajja we. Omukazi ali waddembe kufumbirwa musajja gwakola ki gwayagala ate laavu tebagikaka. Mubangizi abadde mu kadduukulu agamba omukazi ono abadde asussa obujozi nga n'olubuto olwasooka yali agumye naye olwokubiri yakisussizza. Yakaweza embuto 2 ezitali zange naye nga twogera nga muwa kansolingi olubuto olwasooka twali tulujjemu naye olwokubiri twali tugenda okulujjamu nemugamba ne bamaliriza nga batukansolinga ngu tululekemu ndulabirire nange nenzikiriza. Ndi nnyonnyonnyo walimu n'okutiisatiisibwa. Kino olugudde mu b'eŋŋanda za mubangizi ne beekokkola obujozi bw'omukazi ono nga baakyala n'ewaabwe. N'akimanya n'amugamba alaali n'amugamba nti olubuto lwennina sirulwe amwesonyiwe. Abakazi gye bali yajooze nnyo kituufu naffe abakazi twenda naye sobola kufuna lubuto nenduleeta mu maka gondi. Ye mujozi abeera alina okusibwa kubanga yajooga yasalimbira mu maka agatali gaki gatali gage. Abatuuze bawadde mubangizi amagezi okwesonyiwa omukazi ono. Olidde kati utakyali mukyala mufumbo malaaya afuuse malaaya amuleka agende bweru akole ebyo bye yeetaaga. Poliisi egamba okukwata mubangizi yabadde atiisatiisa okutuusa ekikyamu ku mukazi we. Bala kukubiriza abantu mulanga naddala bafumbo nti ensonga zaamwe mukigonjole ewaka nga mutula wamu ne muteesa naye sibya ani asinga amaanyi. Wetuviiridde Gayaza nga mubangizi akyali mu kadduukulu ka poliisi. Asifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.